Munaffe John Black mabega kao yaliko mu mawulire kasaada munno kansogenzeko ne maski muto yali mawulire gye buvuddeko nga ina style ezenjalo ze yali akola nga yekense ebintu by'ombuli akavidia ako wakalabako bakunyumiriza kanyumirize mtimbagano ne noke nakayisaamu ku maaso nakalaba wakalaba yesebo wawulire otyo okulaba nga kasaada munno muto akavidio nga okatambudde bulungi kuba omwana oyo muto eyakavaayo azimbye erinnya ate nenda bibyo nali manyi biba byakusaaga okay nange sina bitwala serious twaliza awamu era nange nkyebuuza kituufu oba si kituufu lwakuba sina time sinafuna mukisa gumusisinkana omanyi bwe mba musisinkanye waliwo yavaayo nga amufaanana bamuyita visa vibes nga bagamba bamu yali mu kavidiyo si John Black yali John Black n'agamba nze mbimalanga nyabeera nga mbimaliriza naye ng'ate era n'ekyenjere kiriwo nga noli yamufaananga ate nga naye mwana we idinda musoga ne tugamba abaana abasoga babadde batya sometimes oyinza okusanga embeera nga omuntu ekintu kikusanze we kikusanga sometimes sigwa kikoze sometimes ebintu bingi bizze bitambula bijja ne bitambula ne kikusangawo ne bakuteeka sometimes bakuteekako ekintu olabanga kikuteyo olabira ddala abamu tugamba abamu baggala kutunda amanya ku social media kuno erinnya ligende mu maaso abeere nga at least abaako ne watuuse sometimes abamu baba bagudde n'agamba naye nvuddeyo ntya wansi mu kinnya gye nzikiridde weewaawo obutereevu banywanyi musiibye mutya bulamu bugamba butya embeera ebayise etya nyagala okusooka okubajjukiza nti covid waali sanitizing ennyo mask tuzikozese nnyo social distancing bwe kyosobola okukola okulaba nga obulwadde tebukwata n'okuyambako yali mbwetaavu tukikole embeera nnungi nnyo obudde bwa kimpowooze tuli mu kadde bakaita kawuza kasenda bazaana I think obudde obwakawungeezi nga buno bwe tulimu naye gwesobola obeera nga otulabidde mu time yonna twatumirako mwenna abali ebweru w'eggwanga batiimu nze asoose okubalaba abakomenti nga yita wansi awo nate olunaku olwaleero nga bulijjo tuba n'abantu ab'enjawulo netubaako bye tuyiga naye twaga tubeere nga tuyitako mu mbeera ey'emirimu n'omukulu gwendi naye agenda beera nga atweyanjulira naye kyensinga okumanyako enyamanyiko nti manager omu ku bamaneja abanene okuba mu coatings ekireka so bwe tweyogera ku nsonga ng'ezo gye muli bweru w'eggwanga bakadaama basekadaama n'abagenda okuba ebyeyo n'abalala bangi muli eno muzimbye ennyumba zina bwe zituuse naye nga mwetaaga abantu abeesigika okulaba nga asobola okusaplayinga langi n'ogenda n'okuddayo ennyumba maze n'ogisiiga langi tuula kkalira nze ensonga tugenda obeera nga tukwata ku lunaku olwaleero tuva ate mu maziga ate kati baba nkaba amaziga sente naziweereza boyfriend ennyumba gikuba erangi ne bigaana tuula kkalira tuli ne maneja Isima olunaku olwaleero maneja wanyisema erinnya lyenkuyise lisima lyetuufu lyeriryo erinnya lya Isima tuufu nnyo Ismaila Amina Kasada Idrisa Ismaila Kasada Idrisa Musoga mwene bwe twogera erinnya lya Kasada tujjukira nnyo Munaffe John Black mabega kao yaliko mu mawulire kasaada munno kansogenzeko ne maski muto yali mawulire gye buvuddeko nga ina style ezenjalo ze yali akola nga yekense ebintu by'ombuli akavidio ako wakalabako bakunyumiriza kanyumirize mtimbagano ne noke nakayisaamu ku maaso nakalaba wakalaba yesebo wawulire otyo okulaba nga kasaada munno muto akavidio nga okatambudde bulungi kuba omwana oyo muto eyakavaayo azimbye erinnya ate nenda bibyo nali manyi biba byakusaaga okay nange sina bitwala serious twaliza awamu era nange nkyebuuza kituufu oba si kituufu lwakuba sina time sinafuna mukisa gumusisinkana omanyi bwe mba musisinkanye waliwo yavaayo nga amufaanana bamuyita visa vibes nga bagamba bamu yali mu kavidiyo si John Black yali John Black n'agamba nze mbimalanga nyabeera nga mbimaliriza naye ng'ate era n'ekyenjere kiriwo nga noli yamufaananga ate nga naye mwana we idinda musoga ne tugamba abaana abasoga babadde batya sometimes oyinza okusanga embeera nga omuntu ekintu kikusanze we kikusanga sometimes sigwa kikoze sometimes ebintu bingi bizze bitambula bijja ne bitambula ne kikusangawo ne bakuteekako sometimes bakuteekako ekintu olabanga kikuteyo olabira ddala abamu tugamba abamu baggala kutunda amanya ku social media kuno erinnya ligende mu maaso abeere nga at least abaako ne watuuse sometimes abamu baba bagudde n'agamba naye nvuddeyo ntya wansi mu kinnya gye nzikiridde so okuvaayo kankole kino sometimes n'osanga nga tekyabadde kituufu olwo singa abamwana nakulabako kombi ebitondo akomenzo bago tonzijukira nnyo lumuntu ali kukonayo club Cheers ekireka mwala bamuyita yayimba bamuyita kuyiso bando nojja no supporting omwana oyo Zaki
nakulaba wajja ne musupportinga Zaki kitegeeza nti ozengo supporting ebitone ebyenjawulo omuvubuka singa avaayo kati nga olaba Ice King alina bakubye ekintu kinawe kituuse somehow naye kinawe kiraalidde n'agala kyongeremu amaanyi n'agamba omumanyi kanta akatambika n'abantu bongere okuntegeera omuntu oyo ensonga ekyogerako kyogamba akola agende akola atya okutwaliza wamu ku nsonga y'ebitone nga bw'okibuuziza ekintu ekyo oba ensonga eyo tuzze tutambula nga tutambula n'abaana bannabitone emizannyo tugitaddemu ssente kuba tulina emizannyo mingi gitaddemu ssente wano e Uganda Kampala Uganda ate nga omuzannyo tuteekamu ssente okusingira ddala waliwo omuzannyo gwa woodball ate tuguteekamu ssente omuzannyo ogwo mupya wano e Uganda naye ate mu nsi yonna gwafuluma gwatandika okutambulira ddala omuzannyo gwa woodball gutambudde ensi yonna World Cup zibaddeyo zibadde China zibadde mu nsi endala ne Uganda wano yakyazaako ne tournament yali World Cup nebeera ku Lido Beach awo era ffe twateekamu ssente nga company ya Corocotings Limited sponsorinze emirundi mingi era kati n'omuzannyo ogwo wano mu Uganda baguyita Corocotings Uganda Woodball Federation so tubadde tujja tuteekamu ssente omulundi ogwasokera ddala twali ku UCU tournament yasokera ddala we yali twali Kisubi College ne tuva Kisubi College ne tudda ku UCU myaka gitambula like ne tuva Kisubi ne tudda ku UCU ne tuva ku UCU ne tudda Embarara ne tuva Embarara ne tudda Arua ne tuva Arua bakwanti covid ye ayingiddemu ayina ekintu wakiyingiddemu n'akissa wansi naye ng'ate omuzannyo gwo gubadde gukuta abantu omubabiro nti buli omu abadde agulaba buli omu abadde agunyumirwa buli omu abadde aguyingiramu nnyo so n'ebitone ebirala bino eby'abaana bano abayimba nga Ice King era Corocotings erina weemutadde twamufuula ambasada waffe brand ambassador abadde atukolera abadde atutundira ebintu byaffe byetutunda paint era nga alina level naye gyakoze eki gyatuseeko naffe gye tumutuusizzaako n'ekibuzo kyange tokizze mu bulungi yesebo avuddeyo n'abalaba empulidde oyita wano Ice King n'abalamize mu supportinga especially katugende nnyo mu bayimbi baagala nnyo okukola amaanyi amangu mangu ayina waalaalidde akoze ka video kaganya okutambula naga nkankola akabadi nga aka Johnny Black oba kaali kabadi oba kaali katuufu oba kaneyambole oba kankola amawulire bwegati nga amawulire akulietinze nga stage nze ma stage nga labe nga ayitawo okyo yinza kyogerako okyogamba omwana akola ayitewo omwana agumiikirize bigaane yinza gamba ekintu ekyo si kirungi okusookera ddala nja sooka n'okukivumirira yes like omuntu oba oyagala okuvaayo ng'olina eddaala lyoliko oba olina step gy'oliko oyagala kwambukamu si kirungi kwambuka ate nga oyonoona linnya lyo manyi waliwo ogamba erinnya waliwo omuntu agamba nze ssente okuzifuna bwe zinnema mu bulungi njazifuna mu bubi oba njazikola mu bubi nzifune si kirungi nga sometimes osanze omugagga agamba oyo omugagga yali bubi naye yakola bw'ati nga bakunyumiza bisitole ebikyafu yayingira Illuminati yatta muntu yasaddaaka mwana yakola ki engeri ng'eyo y'okufunamu ssente si nnyangu si nnungi okutwaliza awamu so wensanga omwana ng'oyo oba omuntu yenna ng'abadde ayagala kufuuka serebu ayina level gy'ayagala okutuukako naye musanga nga ayina we yeewanise ayina kyatuuseeko okukola naye ng'ekintu kyagenzeeko okukola si kyampisa za mu bantu bakyesittaza nkivumirira nze kimpisiza ddala bubi nnyo kinkolera ddala bubi nnyo ku mutima gwange so okonkolidde nga bagumiikirizeemu era mbasaba bw'obanga oli gy'oli eyo ng'owulira ddala nga waliwo ayagala okuyingiza mu nsonga ng'eyo oba mu kintu ng'ekyo akusuubize ensi n'eggulu akusuubize nti wano ssente wezi ojja kuyitayo naye ng'okoze bw'oti nkusaba busabi kyesonyiwe gugumiikirize osabe ennyo Katonda ate nga bw'okola kuba olina okusaba tojja kusaba busabi nga tokola ate ojja kukola nnyo nga tosaba byonna ebintu ebyo biri vice versa bintu ebyo bikwatagana bw'osaba ennyo oba olina okubeera nga okola ate bw'okola ennyo era sitiri olina okubeera ng'osaba nnyo obeere ng'otuuka wali agadde okutuuka abatugoberera abatufollowinga wano Good Talent linnya lyange nze Sonko Muhammad program y'ennaku olwaleero tugikoze nga tusinziira wano Corocotings Corocotings eri Kireka ku luguudo bayita luguudo olukadde Kinawataka Road owali Corocotings twagala tufune ekyokuyiga olunaku olwaleero tulina omwami muna bizinensi mukozi bakola langi twagala abeere nga tunyumiza ku bulamu bwe somehow then ate abeere nga tuluŋŋamya mu nsonga ezimu oba endala naye njagala okukubira omulanga nti gwali eyo especially njagala nnyo g'amazzi bakadama because muve Uganda ng'ekyoto kyo kyakuzimbayo kayumba n'ogende buli ogwanga sente ozoweza boyfriend akasente n'akalya nodda ennyumba teyagisiiga langi so okwewalanga ebyo
twagala tube nga tufuna ng'emboozi enjawulo ne Coral Coatings nga tusobola okuba connectinga gwe gy'oli neeno because bw'okwata ssente zo n'ozeesiga ne company etagenda kuvaawo nti ate ng'emazeewo emyaka w'onaddira e Uganda ojja kugamba abange langi ng'akunkumuse balabe ekyokukola ojja bba olina kampani ene gy'otwala mu kooti atali boyfriend bw'ogenda kudda nga munanga ate yazaalazaala dde abaana mu bantu abalala ate nga bakozesa ssente zo so njagala obeera nga mbazigirira Coral Coatings esangibwa wane eno Kireka Kinawataka Road mwami Isima twagala obeere nga otunyumiza kuula mu bwo n'engeri gye mwaje ne mutandika mu Coral Coatings twagala tubeere nga tufuna ekyokuyiga especially eri abavubuka nga tukijja ku kigambo kiri kyogambye nti omunaayagala ebyamangu mukole nga temusaba oba ate awo yagala okusaba nti byekolebwekoze atoleme kola twagala tube nga tufuna ekifaananyi ekituufu tunyumise ku life yo ey'obuvubuka up to now ebintu bino bijja bitya okeera otya ku makya n'omugamba nti mu mirimu gyonna obwongo kabubeere nga butambula bugende ku sayidi eya langi eno gye tulimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again nja kuddamu okubebaza abalabi mwenna n'abatuwuliriza mwenna n'abafollowinga mwenna ku mukutu guno gwe tuliko. Nja kubebaza mwenna okubeera nga mutaddeyo obudde bwammwe mutaddemu obudde mutaddemu ebiseera byammwe ne mwerekereza byonna bye muliko ne mubeera nga ate mufollowinga mulaba mulaikinga buli kimu mukikola. Amanya nze Kasada Ismail Idris eno ya tata wange ya mzeyi wange ndi musajja musoga oyiganga abayiganga mumanyiyo bulungi nnyo abasinga from Jinja iganga era iganga ekola ebimu ku bitundu ku district ezikola Busoga ezimu ku district enkulu ezikola Busoga jembeera oba jensibuka musaza ly'Ekigulu South mu ggombola ly'e Bulamaji era ku kyalo Bulamaji era n'omuluka baguyita Bulamaji jensibuka abasinga mumanyiyo wasibuka first female vice president first female vice president yali okay ono aliyoza wandira kazibu yasibuka ane speaker parliament no speaker parliament abadde akikira district yonna Musoga naye ate asibuka eno Kamuli district yewe tali mu district eri eyammwe ye district ye waffe iganga kufuna ngamaze okweyanjula mu ngeri eyo nja kuzaako okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo owekise atuwadde obulamu n'atusobozesa okubeera wano olunaku lwa leero luno era oyo mwennyini nannyini bulamu era nannyini buli nsonga nja kuzaako okubeera nga mbalambululirako oba mbabulirako briefly ebitono ebinfaako. Kasada Ismail Idris musajja mufumbo alina abaana alina omukyala musajja musiraamu era musajja mukozi akola ne Coral Coatings Limited akola nga managing director managing director abasinga mu kitegeera abamusajja nno munene ekitiibwa ekyo okukifuna olina okubeera nga okoze nnyo ne kampani either ina kubeera nga yo oba nga okoze nnyo okubeera nga otuuka ku kitiibwa ekyo. Kasada Ismaila yajja e Kampala mu mwaka gwa 2010 olwayingira Kampala soja emyaka 2 nga mugumu 11 yesebo bwe yayingira Kampala yatuukira Kitintale abasinga mumanyiyo Kitintale mu constituency oba Gombola ndiyite Gombola Nakawa division mu division ye Nakawa era yawangalira nnyo ku Kasoli stage awo mu Nkere zone yawangalira stage awo yawangala ne Muganda nga bamuyita Ali musajja oyo yampita okujja e Kampala era nsaba Allah musasule byonna byasinga okuyayanira mu bulamu bwe oba okubeera nga yeetaaga. Ali nawangala ne muganda wange Ali nasoma naye yali obi wange kwiganga Town View SS
Town VSS kuba tunasoma naye gwe namalira naye okusoma senior 6 nagenda mu birala nange nengenda mu birala tetwasobola kugenda ku level ndala by then twasala kugamba tugende tukole so yena ajja natandika okukola ku MUBS Makerere University Business School nampira nagamba omulimu weguli wano bwe najja bwe musinkana nentuuka Nakawa namugamba nsula kitintale neninya nengende kitintale yananyiriza bulungi nnyo muganda wange oyo mukunanyiriza obulungi yampa buli kimu kye neetaaga mu bulamu naye yampita kunfunira mulimu kwa yali akola nga musirikale private guard wa MUBS Makerere University Business School Nakawa etabiri mulimanyi bulungi nnyo abasinga balimanyi etabiri ya business eryo kweri Makerere kati lyetongoza lyo saawa zino muganda wange we yali akola nandabirira nambudaabuda nabeera nga ntadde mu mbeera ennungi bwe mbeera awo yampita nkola omulimu ye gwakola namalawo omwaka ne gukutuka nga tugobye ku mulimu gukoze eki guganye omulimu bwe gwagaana muganda wange nangamba tukoze tutya nengamba no Katonda yatutonda akyali wali era tanatuusa time kubeera nga ampa kyenjagala mu bulamu bwange naye kyemmanyi ajja kimpa nayongera okusaba nensaba nnyo Katonda wange era nga bwengumiikiriza nga tumanyi nti omugumiikiriza ali wamu ne Allah nagumiikiriza nnyo muganda wange nambudaabuda buli mu mbeera nampa okusula nampa okulya nampa buli kimu nga buli kimu akimpa bwe tuyongera mu maaso muganda wange oyo nemugamba no ntandise okunyigiriza nnyo ndabanga ntandise embeera gye ndimu akasente ndaba ofulumya nnyo akasente embeera gye tulimu kati yeetaagisa okubeera nga nyingizaako naawe oyingize akola ku university awe Makerere nga gadi nga bwe kigambye wali bwe nkibanyonyodde mu kusooka naye ng'ate embeera njiraba obusente bwafuna butono nange ntandise okubulabanga nange njagala okubeerako n'akasente mu nsawo bwatyo nankwata nangamba tugende otandika okuyiyiza ku MUBS nenyingira MUBS netandika okukoleza abantu ku mmotoka awo munda omu nga nfunayo 12,3 genda bange emmotoka tezijja bulungi sometimes otuula tofuna kasente sometimes oyoleza omuntu takuwa nengamba nokanonye washing beweri wenonya washing beweri nengenda ku washing bemu eri kitintala okumpi ne gas petrol station nitandika okukoza mmotoka natuuka nga basasuza interview nga basasuza entry fee not interview entry fee okuyingira okwoza mmotoka osasula emitwalo 25 naye mu kugenda naye siri naawe yadde n'ekikumi nabonaabonerawo ne bangoba mu washing be nga amazeemu ennaku 2 sente zinnemye mbasuubizo njatandika okukola mpola bwe mbasasula nkole mpola bwe mbasasula ne bagamba no sente zikule ate nga wakayingira toyinza kubeera nti obadde oyina mmotoka gy'omanyi ey'omuntu gy'ogenda okwoza tomanyi nakwoza oyiga buyizi tooza mipiira gya ku mmotoka bakuwaayo 10,000 naye okusondooweza emitwalo 25 muganda wange si kyangu nenfunawo omusajja mulema omusajja oyo yali mulema akyaliyo ndowooza omusajja oyo nangamba no muganda wange jangu ntoozi yali ayoleza side kuba nanyini woshimbe yali yamulekera side nagamba gwe weeyizaawo obeere ng'oyolezaawo obupiki nanjigiriza okwoza obupiki natandika okwoza obupiki yali ayoza jaketi z'ababoda naye nga yakwata obupiki abantu bamufevalinganga nnyo ababodaboda kuba yali mulema nagamba yozaako nga bakasasula nusu 15 nenfunako 5 yozaako nasola 20 nampaako 5 lunaku nga lugenda okugwa nfunyeyo 3 nfunyeyo 5 nendyako 2 nensevinga era baganda bange okusevinga mu bulamu kintu kikulu nnyo bw'oba ofunye emitwalo 2 lyako kooliddeko obeereko nekoosevinga mu bulamu ekintu kusevinga kintu kikulu nnyo era mukiteeke nnyo mu mbeera zammwe ezowa bulijjo omulema oyo yanyamba Allah yamumpanga kirabo mulema nanyamba nampa nga buli piki njikwata njoza nali mugonvu nnyo nagondera nnyo abantu bonna abaaliwo ate nali wampisa nnyo era nsaba Allah abeere nga nkuuma mu kiti ekyo abeere nga nkuumira mu mbeera eyo y'okubeera nga ndi wampisa ntegeera abantu sinyooma abantu ate nga nsobola okubeera nga ndi mukozi munyini ow'olulango omulema nkyamuliko nnyo omulema yanyamba omulema oyo bwe yanyamba
Katonda yamumpa nga wengenda okusinzirira nensinzira Allah nansobozesa nenvaawo nenyingira washing benga sasudde yadde n'ekikumi olw'embeera omukwano n'empisa ze neeyisaamu eri abantu benasanga mu kifo ekyo. Nasangamu Abaganda bangi, nasangamu Abagisu bangi, nasangamu Abadaama, nasangamu buli kumpi tribe nga weeri n'abasoga bannange bo nabo baaliwo bangi nnyo nnyo. Ne bankuuma nenkola ekyanyamba nti baali bakyansaba ssente, management nekyuka nga bakyansabayo ssente. Saasasula sisasudde yadde n'olwataano batandika okunsaba ate bamanaja bensanzeewo nga nanyini washing bay bagamba nanyini washing bay ayagala ssente. Ekyanyamba mu weeks 2-3 n'atunda washing bay. Ngamba ate embeera ng'ekyuse ne wajja omusajja omulala eyagigula bamuyita Martin. Omusajja yali akola mu revenue n'agula washing bay n'agiteekamu ssente. Naye lwakuba nti nali musajja wampisa ategeera ate mu kugigula yajjanga ng'ajja leero n'alaba abaana abaliwo boogera ki bakola batya. Bwe yatuuka teyasoma embeera z'abantu. Ye bw'atulira embeera z'abantu n'abakozi abali mu washing bay yalabira ddala nga omwana ono wampisa era yandabanga abantu abaluddewo. Kumpi anondenga chairman n'ateeka mu bantu ab'okumwanja ennyo n'alonda chairman n'alonda akakiiko naye nga akakiiko okwo kwendi n'entandika okukola olufuna obukulembeze ate mu business. Obukulembeze bunzije Allah ansuulako anteeka mu bukulembeze obw'ekiseera ekyo. Wallahi nemwebaza neneebaza Allah okubeera nga anteeka mu mbeera eyo. Natandika okukola bwenkola neneyongera amaanyi nga omusajja mwennyini atwagala nnyo nenkola naye nakola nga bwenoonya ekyokukola ekirala nga ndaba omulimu guno tegugenda kumazaako kubeera permanent. Bwensaba nnyo Allahu jalla wala mbeere nga nfuna omulimu omulala. Kitegeera nakola nnyo nenkola nga bwensevinga nkyali kukusevinga kuli bwembadde mbannyonnyola nensevinga ssente nga ntereka nali nga nsobola okukola omutwalo gumu n'ekitundu kwebiri olunaku nendyako 13 nendyako 15 nenfuna ssente nengula piki. Bwe nagula piki nagigula no bagingamba emitwalo 95. Mwami mwerabidde erinnya walingawo buno yali TVS. Yali TVS second hand. Yali TVS yali second hand ne bajinguza emitwalo gyali 9 yali wakati wa milioni 1 emitwalo 10 oba 9 oba ku milioni 1 emitwalo 10 awo. Omwami nanguza piki erinnya ndyerabidde yali avugira ku kiswa wali ebugoloobi oddwaliro awo nga ku share. Nanguza piki bwe yanguza piki nga nkwata piki yange bwe ndaba omuntu ayagala omuvuga nga amuvugamu nga nzira ku washing bay nkola. Nenva mu washing bay noonya nno omulimu naye nga ate ne gwengenze musigwagala ngenda vuga piki no noonya future noonya mulimu guli permanent ate nga gunsobozesa okunyingiza ssente ezisobola okubeera nga zibezaawo obulamu bwange n'abantu bange n'okubeera nga nkulaakulana n'omulimu ogusobola okumpeesa ekitiibwa. Manyi waliwo emirimu nga mulungi naye nga abagulimu baguvumaganya. Kitegeera. So nensigala nga ndi mu washing bay nengweno kintu kyesigenda kwerabira mu bulamu. Nali mpeesa omukyala nali nvuga piki nenvuga nagenda nentuuka ku meat packers mu industry. Bwe namuteekawo nampa 10 zaalinga 3 nali mpeta bwe nti wa taxi yantomera nengwa zena nali mpulaniza ogendako mu kyalo weekend lwali lwakuna wa taxi nantomera olunaku lwesiri lwerabira zena nenkosebwa naye saalaga nti bantomedde netandika nenebikabika ebiwundu byonna nga mbirika nga saagala bantu okumanya nti nakola nti nafunye accident. Bulamu bwange ne bugenda mu maaso bwensaba Allah antaase. Nembeerawo bulamu ne bugenda mu maaso. Lumu mba ndi mu garage nali njagala kuyingira garage kutandika kukola kukanika. Andaba buli kimu buli mulimu ngwetaaga obuno ogwaguvuga piki sigwetaaga saagala nagubulizaako biri bintamina mu wiki ng'emu 2 nenda banga bintamina ngamba ngenda kukola ntya ngenda ku garage. Garage yali waggulu awo era nga ku kitintale wennyini awo ng'ovudde ku gazi bagita platinum garage ya Mzee Kerementi. Musajja oyo mu Tanzania musajja oyo naye yankuuma nnyo Allah yamumpa n'amungondeza omusajja yankuuma nnyo nga ntuma
gende no lete bino gende olete ebyuma bino gende olete bino gende otwala zino invoice gende ntinda genda wakiseka genda mondeba buli wamungu omusajja antuma nga anesiga mpa sente twayo ono sente kola boti ngamba ingire mu garage nkole ntya obulamu ne bubeera awo nga bukola ki bukyetoloola ngamba kati nkoze ntya Allah laba bwandeetera omukisa nensanga muganda wange director wange wano we muli wano we tuli kati yes tugeze ko era n'okwongera funza mu so muganda wange bwe musinkana Biden naye yali musanga waye musanga kitintale wenyini ku garage nali nga yorede byalanja abiri yes nga ye akola production manager wa company ya Deribo Paints sijukira yali akola ko yasoka akola ko ne company ya Retiva company ya leta lanje ne ya decorative nga bino byola mu background byonna ye company eyo company ya Retiva Paints yabireta yali yavayo ngate alina omwami omulala gwakola naye batani kokola n'omwami oyo omulala babita ali musajja mu Lebanon we namusanga bakolera kumpi ne garage eyo we nali mbeera nangamba jangu yawuli yanga njuga lusoga namugamba kiki nangamba baba ida naye musoga mukama wange ne mugamba sanga muganda wo netwevugamu ne mutwala ko samu ya nangamba ntwala ko ntugenda kuboda yeri je wagula ne mugamba ne botampa sente nangamba nitubiranga tufunye omukwana nangamba naye nkola naye waite tutandika kintu kyaffe wakistandika akubalira diiru nambalira dine mugamba nze nsulawa olwono nvudde ekitintale by then ebyo nambiwe naye nga ekitintale navaayo nsula Kampala road eri emutungo naye nga nekasokoso mbeerayo nnyo eriyo mikwano gyange nangamba tukoze tutya isima noonya ekifo ekasokoso nengende kasokoso nenoonya ekifo kyali kyalo omubiri olumu emubiri netukipangisa emitwalo 8 nampa sente ensasula emyezi 3 netutandika okukola naye nga akolera eri eno bwakola naye nga ayagala nga ina kampani gyakoleramu eri naye atandiseewo akakesa tukoze tutya atandika okunjigiriza nansomesa embeera yokwata sente yokwata business yokwata production nagenda nga nsomesa naye nkuguka nange nemanya nti ye muganda wange anjagaliza era kino kyantaddemu nenkola ne muganda wange so akuyigiriza okutabula langi anjigiriza otabula langi netukola ebbanga lyennyini tukolera eddala ebbanga omwaka neguggwako nga tuli mu kifo kino tukwata ogwokubiri awo netukwatayo kasokeza ku langi era nenteeka langi ku piki bino nali nkyalina piki yange ekyo kyatuyamba naye yagenda omusanga ate aguzeeyo piki yali alina sport bike ennene naye nga of course era tesobola tiika langi nenteeka ku piki langi nenvuga oliwandi ntinda nenjireeta oliwandi ntebe nenjireeta mu small quantity netugenda nga tuzimba mpola twatandika mwaka gwa 10 ogwali mwaka gwa 2013 netuvaayo neturegistaringa company mu butongole muleta company empya eyitibwa Coral Coatings wano ekireka kati saa zino wetuli ku Kinawataka Road company ya Coral Coatings Limited neyingira Coral Coatings Limited ye company kati gye tulimu kati erina abakozi abawerera ddala 320 yes abatabula kati production tulina abakozi saa zino kati abalimu bawera ddala 22 tulina abalimu offices ba administrators bawera ddala kati 34 tulina ba sales balinga 214 ba sales abatambula mu butale ba marketeers abanoonya ku sites abanoonya obutale tulina ba agent tulina branches tulina ba agents sazo kati tulina ba business consultants abagenda ku mirimu eminene abatugobera ku mirimu eminene sazo tukoze ebizimbe ebinene mu Kampala wabweru wa Kampala wano mu Coral Coatings Limited buli kimu tukirina ekiyitibwa langi ekiyitibwa obwetaaga amagezi ku langi nti langi ki buzibu ki bwoyinza osanga langi ngisanze langi yange ebadde evaako ku kisenge nga ebambuka evaako ekisenge kizimbi kiseemu amazzi langi yona evuddeko ebambuse eri ku peeling off tugenda gikola tutya langi esiiwuuka tugenda buzibu ki obuli mu langi yo kwaffe tetukola langi nti egenda kusiiwuka oba ogenda kugikwatako ekwatire ku ngalo oba ku lugoye tetugikolayo tukola langi ng'eri ku mutindo twajja kubeera nga tujjawo kiri abantu kye baali bamanyi nti langi esobola okukwatira ku lugoye nti langi osobola ogikwatako nekukwatira mu ngalo teri langi ekwatira ku lugoye eba fake
kaso oli bwakugamba nti langi ekwata ku lugoye abakuguziza fake teri langi kabere undercoat kabere budget margin nga bamutunda teri langi oli abaguzi agamba mpayo kyo mpayo nkuwe langi n'ogisiga ne maana ekwata ku lugoye oba mu ngalo eba sintuufu. Kitegeera. Okay, so abatulaba abatufollowing tuli ne manager Isima tuli wano Coral Coatings ndowooza emboozi abazi bagifollowing okuva gyevudde amujuliriza bulungi nnyo twetaaga okukola ne mu byonna nze ngali wano naye ekintu kyabayita okusevinga kakibe 10 ka 2 savinga n'omukisa ogenda okuddira naye bw'ozikola n'oziri ekivubi tosuubira nti oyinza okweyongerayo mu maaso. So manager Isima kati wano we muli Coral Coatings ekitegeeza muyambyeko okulaba nga omuntu asana ekitundu ku bbula ly'emirimu olw'ensonga mulina abakozi kati abawerako abafunye ku mirimu aneeno. Right now ebbula ly'emirimu tulisaliddeko ddala nnyo percentage eri wansi nnyo kati naddala mu kitundu kyaffe n'abantu n'abaana abalala bavudde ebweru tubajje mu byalo ab'eŋŋanda ab'emikwano n'abo abajja obuzinga banoonya mirimu tetusosola mbu ate ono wa Luganda ate muwe ab'eŋŋanda tubawa emikwano tugiwa n'abo abalala abasaba nti nze njagala mulimu bonna tubawa emirimu era percentage fenga ffe aba Coral Coatings Limited percentage tugenze tugisala ku lwaffe simanyi kuba naife kuffe ku lwaffe naddala mu community yaffe newalala. Ebisaidi ebitone twogeko kati nnyonyera ku bintu by'ebitone ebitone ennaku zino covid namwe yakyabakutemu kulaba nga temwongerayo yoko mu maaso. Ku saidi y'ebitone covid akosezza buli wamu ekintu bizinesi buli ezikosebwa na buli kimu kikosebwa buli kimu kikka wansi ekitegeeza nti bizinesi zimaze okukka wansi kitegeeza bizinesi zeziteeka mu bitone sente kababeere bayimbi kababeere bazannyi ba mupiira kababeere bazannyi ba buli mizannyo gya buli ngeri bizinesi zeziteekamu sente bizinesi bwe ziba wansi nga ziri locked ekitegeeza nti n'ebyemizannyo byonna tebigenda kutambula because abantu bamala kufuna sente ne balyoka bayingira ekisaawe ne balaba omupiira atalina sente tasobola kubeera nga azannya mupiira omuzannyi w'omupiira bamusasula sente ate era tuyinza okusanga nti ttiimu kaongereze ku kintu nga waliwo ttiimu eziri ejjinja zowulira nti Bidco waliwo ttiimu eziri wano zowulira nti Kinyala FC waliwo ttiimu zowulira nti zonna ez'emipiira zonna zowulira nti club eteekamu company bweti yegiteekamu sente company webanga ebyamaguzi byayo byetunda tebiri ku katale tebiri mu kutambula ne club nayo tesobola kutambula lugendo nti eve wano egende South Africa enzanye eve wano egende mu West ezanye ngevudde mu Central yesebo so business wise lwakuba kati obalina kyo badde kyayongereza business wise ebyemizannyo bikosebwa business wezibanga zisse wansi ebyemizannyo bikosebwa so covid atukosezza nnyo mu bufunzi lwakuba kati waliwo embeera etambula nga naffe bagamba nti nkola ya mutwe yeekuwa ensanirira omanyi kati embeera ekyuse bintu bikyuse muna tulina okutambula n'embeera tulisiti ebeereru tubalabe nga naffe tugeza kulaba nga tugifiitingamu kyovala nti kati covid tulina olwana olaba engeri tuyinza okubeera naye okuwangala naye wetumujjanjaba kugema kumwekuuma nga olaba nti endwadde endala zaaliwo olukusense mulangira sirimu yajja ne bamusalira amagezi so ng'ebyo bwe bityo so waliwo ennanga endala ya online simanyi baali obaddeko ono okyegendereza nga newonaabeera nga oyina ambassador gweyagala okufuula ambassador wa company era nga naye alina okuba nga n'emitimbagano egitambula nze manager nayagadde okwongera okubawo idea ey'okwongera okukyekingako side eyo nina abamu bemmanyiko abamu ku bannamu abakola langi nina omwanyi bamuyita amaritini bakamba gye bayita amaritini simulabangako naye nina omuyimbi ogwe manyiko bayita babarita yafuna omuyimbi nga ambassador ayimba era ne company bagituuma Maritini Entertainment alina simanyi tayiro zibiki n'ebirala kati akwani langi bamuyita mwerabidde ennya lya langi balina langi era gwe bakola kati era alina abambasada abala kuli Madrat era ne Chiko nga bo mulimu gw'abambasada abo gye batambulidde yonna babere nga bawaanawaana ekintu kyabwe oba bali ku live oba bali ku ludda aba hashtaginga ku mitimbagano gyabwe kati so manager luwa akazanya kufanaganako ngaako and if you talk about that nze gwoli naye oba company gyoli naye fa aba good talent tokozeko ebintu bifaganakanako weebityo wano tulinawo ko abantu bambe tukozeko nabo ono mukireka
batuuka bayinza obutatuukiriza amannya kuba abamu twalekerawo okola nabo contracts nga ziweddemu abamu ne batabikozesa bulungi nenze nyinza okwongera okuzigirira side yawo so kati wano mbadde n'omuyimbi kati nga olaba Ice King nga wali nga tambuza ekintu naye nga yeetaagamu guidance asobola okuba ye ng'omuntu naye nga talina management ezitandinze naye nga singa afuna abantu abamukwasaganyizaako for example nti kati okasobola oba nga alina Facebook page egobererwa abantu emitwalo nga 3 alina TikTok eriko abantu emitwalo nga 6 alina YouTube kuko abantu abagoberera abali mu 10 n'ewalala nga weyabba wemukola tugeze ntulina kalanja akapya ketulese katale agenda ogezesebwa tukoze tukawaana n'abantu babiri nga bakafuna bakategeere nze nina ekintu kyenzudde nti bannayuganda bangi abafulumya bagenze ebweru w'eggwanga ne balina ebiroto biri bisatu oba ebibatwala omwana agenda ku Bwakadaba nga afuna emitwalo 9 ng'agenda kubeerayo emyaka nga 3 abeereyo akolenga bw'abala bayinza bakoze miliyoni nga 15 ng'ewaabwe ejjinja balinayo ettaka oba nga ayagala kuloka polotika miliyoni nga 2 zimu mu kayumba ateera akasiige langi bano abaana bali nnyo online wano ku mitimbagano we batagetingira kati nga nze bwe mba nga ntegeera omutimbagano ne nfuuka ambasada wa company gye bayita Coral Coatings nze nnyinza okugamba sigenda kutagetinga nnyo bali mu Uganda ngenda kunoonya nnyo abali ebweru w'eggwanga nkovinsi ng'omwana ali eri awodalinga essente ku akawunti ya Coral Coatings langi agende bugenza etuukeko kanange nga ambasada mbeere n'obuvunaanyizibwa obugenda okuwa ebifaananyi bimuweereze ate mulage nti weweesigira company gundi nga teweesize muntu ne bw'onadda company jabbe ina receipt ze yakuwa ba invoices obe kintu kyonna woyinza okutandikira obeere ng'obanja langi yange nga yakulubuka langi nga sigisanze mu nyumba okusinga eri omuntu because omuntu ng'ovudde mu kufera asobola n'okufa obufi nesubira nti company manager Eddie bwafa mwina afọ lunaku lumu n'abakozi bono bane boye mufa company ng'eggwawo tekisoboka bwe kiba nkiri bwe kityo ng'ediru tugivako n'ekibanga kibanga kitambula kati waliwo ekintu kifaanaganako ng'ekyo additional on that mulimu abantu abatunulira ba comedian abayimbi ba TV presenters nga abantu babo bebaagala ennyo ba role models abannyo mulavu nga yemukonvinsinga nti alina wazimba akayumba njamugamba tisika nguze ebirundo bya langi biringanga bisatu byogenda ogula nange embiwa tene byange ebirungi tugezese kale kankweyoko kalita 5 kagezese omalongoleko okitegeera kati ate omuntu omuwo ambassador bwa dili wadde oba omuwasede omufacilitatinga n'ebirala era osobola okumwa dili n'omugamba nti bwofulumya langi bwete era ofuniramu wano simanyi oba omuzannyo gwenzaako okulaga kati so bw'oba olaba omuzannyo ogwo nze ngamba libadde yongera okukirowoozaako sanga tuyinza okukomawo again netwongera okutuula ku table n'abamu kati ku bayimbi bemuyina nga Ice King nange n'ebirala byentegeera ebisingako awo ne nkubalira omuzannyo nga so okukwata langi tugigezesa tulina kamera ebimu ebikola n'amalaala ne tugezesa langi tugisiiga ne tuva ku video gye tukola eraga nti ewanawanda ekintu kibaga kigenda mu maaso ng'eba target nti company omwezi esobola okukola obukadde 6 nze bwe nzija neeyongerako nga nze esobola okukola obukadde obuwere 10 nti bwe buwere 10 nange bansasulako 2 basigala abafuna ate nga basingako wali because buli omu ateeka ssente waalaba ate nga alina okufunamu kyembadde njagala okugamba mpozi nga tulina ekirala ekisembayo tusiibule abantu baffe ensonga gyoyogeddeko nnungi yes era kyenyinza okukakasa nti program gyolese bwe tuba tujja adoptings ejja kuba erina step gyetuzaako era nja kukusaba obudde bwonna wofunia time the door is open yingira ojje ensonga etugituulemu tulabe engeri gyetusobola okubeera nga tutambuza kino ekintu tujja kikola nze namba enjina nagifuna okuva ku gundi ya Zaki neera nja kukozesa protocol gyetukoleza era nzijera ne Ice King mesega kuba yatuyise olunaku olwaleero nenze mbadde nkuyina okunamba yokuba emabega nekwasa tutagera kuba kyali kitunula kuba bikubadde tumanyi tujja tegeka program tulabe engeri gyetusobola okwambululamu kino ekintu leero kyemmanyi ebadde introduction tutandika butandisi like next week yes sobola okujja netubanga tukola ki netubanga twongera okukitaanya tubenga tukikasuka tubenga tukiteeka mu bantu okay abatugoberera era abatufollowinga this is good talent wotusangira o subscribing ira o sharing o liking o commenting abatulabira bina gye mutulabira bangi twagala okubebaza okwongera okutuwagira nyongera okubagamba tuli monetized right now twafunye obulango obuli international tuna company eziri wano wazi international Coco Pepsi ezogero China n'olulala bakirize emirimu gye tukola era kati channel yaffe ko tukolera etambula kati wonna era abatulaba bangi so twongera okubeera nga tugibisa ekintu kino twagala aba subscribers paka kakadde kasaba subscribers bangi basodde okikola
so naffe tusobola okubeera nga tukikola abatulaba ontuyinza obutasukkawo olunaku olwaleero twagala okubeera ate nga tubeerekereza nenyongera okujjukiza nti program y'olunaku olwaleero tugikoze nga tusinziza Coral Coatings ekiri Kawano Kinawataka Road bano bakafulu mukulaba nga bakola langi ey'ebika byonna tukugambye tutandika butandisi tugenda batwongera okukuwa ebirala bingi paka gye tunabeera ate nga tugukira manager tujja kwongera n'okusaba tulaba wona abantu bangi na show yaffe ezikwatagana bintu ebyenjawulo tuna program yaffe ya love subya nti olwo kubakozi abali wana atali mu love ngatabira nkoko mu love wona watu wadde chance tujje tukole show kino omuwala wanakola show ya love atuuze omuko omukatebe n'atubuulira naberanga ate tukoma naye nabo bibongere okuba na wana company so banywanyi mubeere bulungi mweraba